Mukama Katonda yanyolesezza n'enkulemberamu omulamwa ogw'okulaba nga kyotera edda wamu. Disitulikiti yaffe yeetaaga okusakirirwa. Nze nina ebinnuma bwe ntambula. Bwe ntunula mu kyotera wano ne ndaba kasasiro muyitirivu, ne ndaba lufuna gye babaagira ennyama yaffe ogirongoosa, ne ndaba ebintu ebitatambula bulungi, ne ndaba amakubo amabi, ne ŋŋamba nedda tulina ebbanja ffenna ery'okwagalana tukolere wamu. Ekyo kye kinnuma, ne ŋŋamba buli eyansobye yenna musonyiye. Era nabo ne mbasaba bwe wabaawo be nasobya nabo bagire ki? Ku lwa kyotera yaffe ey'awamu. Ekyo ne nsaba abakulembeze bonna abali mu disitulikiti eno, abali mu bifo eby'enjawulo, tukwataganire wamu ku lw'abantu baffe. Ekyo nammwe bakama baffe abawagizi baffe mbasaba muzimbe obumu. Mu kiseera kino nga tuli mu buweereza, mukkirize tukolaganire wamu tubatuuseeko bye mwetaaga. Kinnuma nnyo okusakira ebitundu ebirala ng'ekitundu wano kyotera abantu baffe bayaga. N'olwekyo ngenda kujja twongere okugenda mu maaso tutambuze pulogulaamu za gavumenti, ate nammwe bye musobola okufuna mukole ki? Mubifuna. Mbadde mbasaba ffenna tuveemu enjawukana. Tuveemu eki? Tufuuke omuntu omu nga muno bannakyotera. Honorable akomyewo wano kubanga twagala emirimu etambule bulungi. Wabaddewo ng'ekituleeteramu obutatambula bulungi olw'okubeera nga tulina ba MPs abatateeka mu pulogulaamu zaffe za gavumenti mu nkola. Naye omuntu ffe ng'abalonzi buli bwe tugwa mu kulonda ne tutafuna abakulembeze balungi, obuweereza bwa gavumenti tetubufuna.